Omunna Kampala, omuntu we Kampala Katonda yamukola. Yamukola nga asobola okubeerawo mu mbeera yonna. Oyina omuntu gw'osobola okusalako communication okumala omwaka mulamba. N'abaawo. Naye w'otandikira wakaabira ebizibu. Oba okitegeera. Era bannaye ozadde. Bannaye nze simanyi sikyafudde. Naye ng'amaze omwaka mulamba temuwuliziganya. Okitegeera. Nkugambye omuntu e Kampala. Muyinza okuba nga mubadde mu communicating kati nosala communication ebula kati kankoe ekyokulabirako nze esimu yange yayonooneka abafere bagiyingiramu naye okuva lwe bagiyingiramu nyina abantu be naluzingiramu esimu kati sinnaba kuddamu bafuna naye ebbanga eryo lye mmaze nga sibawuliza balyoke okitegeera nti ne bw'abanga abadde talina lunch alina engeri gyeyagattawo n'asobola okufuna n'abeerawo n'olwenkya omwezi emyezi maybe n'omwaka oba kategeeraako naye kati wanaddamu n'ayogera nange yaga naye bulijjo nkunoonya mponye project ki ziba kuyitira e Uganda nga tosala zinyegako kuteekamu yadde ekikumi kyo? Zimba apartment. Eyo y'amaanyi naawe. Lwaki? Nyinayo mukwano gwange gwe mmanyi yazimba apartment ali mu America eyo. N'agikwasa omuntu gw'oyinza okugamba nti amwesiga nnyo. Actually oyinza okugamba nti ali ku ddaala nga bono gamba nti lya maama we. Naye tamanyi ssente ze basoloozaamu omwezi. Apartment zimaze emyaka nga 3-4. Yazizimba yateekamu biliyoni nga 2 atya ogamba nti mama bampereze ku sente kuba buli wamuweereza amugamba nti munnaye nno ennyumba nkalu teziriimu bantu kati nno mama oba ennyumba tufune abantu baziyinga kati kyogamba nkubba The Answer Channel, a solution to every situation. The Answer Channel kwoli yona gyesinzira okubate ng'otulaba mukutu gwa YouTube ogenda ku mukutu gwa YouTube no searching ekigambo DA nolekawo space notekawo answer nolekawo space notekawo channel bwomala ogikuŋŋaanya bwomala obiteekako ojja kukwate ng'otufuna bulungi nnyo olabe community olabe works zaffe zitujja tukola zitujja tuteekayo mu ngeri emu oba endala tuli wakati mu creating a community egenda okuwuliriza stories ez'enjawulo ziyinza okukwate ng'oyita lived experience tuli mu community erimu collectinga n'okubeera nga eri humbled okufuna inspiration stories eri abantu ab'enjawulo tuli mu community gye tuli mu kuzimba eri wakati mu kulaninga oba kulaninga n'okwadaptinga other people's culture and how we be with them how we stay with them n'okubeera nga tugezaako okukwata tukola nabo n'okufindinga purpose of life yemu ku mission ne goals tusokwata tukuŋŋaanya ku channel eno okukwata nga tuwongerayo eddoboozi eri buli ssekinnoomu abazze okukwata nga twegattako olwali tugamba The Answer Channel the solution to every situation yekigezaako okukwata tukwatagana mpolampola nze Kakalamu The Answer again njagala okukwata kutegeezako nti ne Uncle Remy Ntambi yali ku kamera tulina era omuntu atwegaseeko in another way mu style ey'enjawulo nga bwe ngamba nti celebrated journalist abaddewo for a long time engeri gy'alabamu n'engeri gy'akolamu articulations n'engeri gy'ayogeramu ogiwulira nga eri mature enough omuntu abaddewo for a long time. Matovu Aloysius Junior ye mukulu gweni naye bisere bisinga wenteekako ekigambo Aloysius mbazijukira mbagenda ku muganda wo mukulu Aloysius Matovu buli wenteeka mbasa kuteekamu Aloysius wakati tolina kyakukola lwa nsonga si gwe otuzaala yibanange ng'otandikidde mu maanyi anti yatuzaala Mbega Matovu Ssaalongo yatuzaala alina ensonga lwaki yatuzaala ku nnaku ze zimu mu myaka egy'enjawulo nze banzaala mu 7 mwenda mu 8 oli wa 6 oba mu 5 simanyi I don't know which year nze ina mulaba akaya najjuza nga akayanira family ngamba bamuteekeko omwana ayagala omwana we omanyi omuzadde bw'akaabira omwana we omuleka obulumi yaba butegeera gwamulaba oyinza okulaba mu katemba oyinza okulaba kira naye oli bw'aba akaayanira omwana we yaba amanya gye yamujja azin yatandika atya naye muze yali aliwa yali Canada yali ali London London okay yali mutuuze nno sebo
tayagala kuddeeno yabivaako naye ajja kujja tulabeko adde anyway oli bulamu butambula butya mukama wange nesimye okuddamu okufuna ku mulundi omulala era nsaba oleme kukoowa buli wefunangayoko kagaapu mukutu guno gubeere omu ku makaago ebigambo bye biyinza okubeera ebyenjawulo biyinza okubeera ebigatta eddoboozi nga bwe mbadde ntandika tuli mu kuzimba community si pressure tekirina buzibu essaawa zino tuli mu kuzimba community ekyusa nga buli enagasa generations ezenjawulo ngeri emu oba endala ate bwe tutakikola nanakikola exactly so ofunanga yakadde tetugenda beeranga ku pressure naye ofunanga yakadde osulayo ebigambo bisigaleyo binayamba abantu abanajja n'abanajja mu ngeri emu oba endala bannayuganda kye basinga okwagala nkikola ntya ntuuka ntya e Canada ate tulina obuzibu baganda baffe abali e Kampala bayina kasigiri inbox etuukirawo bwakulaba kuno agamba nyambako kakati nfunire omuntu ani yakolerako ani yabikolerako kwega muli n'owulira ennaku nogamba naye muyambye ntya banaye tomanyi webituuka nze sirina muntu yankolerako byakujja Canada bagenda kubabba sente mulekeraawo okukolera engendo mu desperate kakulu nga oliawo ogamba Canada is my dream. Canada is my dream country. Era bannange nze simanyi nze ngenda kuteekamu zonna. Otegera. Teno ina akantu koyogedde kimanyi tino oliwo abantu abamu abali mu zino ensi nga tebazirootandako nti bagenda gibeeramu. Bangi. Neyesanga nga wali. Nino omukyala. Kati onoyogera aka desperation. Nogera omuntu akolera Canada ye bulamu bwange era bajja omaliza bakubbi. Kubanga obumanyi buno oluusi butuleetera obuzibu nyina omukyala gwe najja ku airport nga simumanyiiko tamanyiiko naye bwe yali ajja e Canada alina gwe yayogera naye simanyi bwe yajja simu yange n'amugamba nti gwe bw'otuuka ku airport kuba ennamba eyo mba nva mu street kangende ewaka omuntu ankubira essimu halo mutabani konze wange nnyabo ntuuse konze gwani otuuseewa ntuuse ku airport tikiki nze bangambye bwe ntuuka wano nga nkukubira essimu kati nvuddeyo simumanyi mukazi wa myaka aga ne mugamba oli ludda wa nangamba wendi simanyiwo yogera n'ono kati namuwa omuntu eyali nga munagamba nangamba we are the airport we are like terminal is it terminal 1 arrivals wezibera wezijja I think it is terminal 1 nambulira omanyi kuliko A B C D E F nambulira gondi gye yaliko ne mga it's okay sigala awo wooli nzija ntegeddewo oleetaani ogwoleetaani ani gwonona gwe mumanyi katonda namutuukako mukyala mukulu alagawa azze Canada kola ki yamanyi nze nali manyi kati mubuuza lwaki obimbuuza gwe njagala kulaga nti ye yakola ebintu bye yakola nga tabikolera mu desperate yabikola nga bamugambye bw'ogenda e Canada nga kiwedde era bamusuubiza ebintu byali bingi nnyo kati jjukira avudde e Kampala talinayo yadde ya ayina emyaka ataano mukulu bulungi atandise n'okufuna ku kye bayita endwadde z'abaki z'abakulu wali omanyi entambudde nnyo wano wannuma wamuli naye ku simu wamuwulira nti olonda mukadde namunona bambi ne muyambako the rest is history but she's here so kati kyenjagala okulaga omuntu ali eyo lekeraawo okugamba nti natunze ekibanja kyange natunze bodaboda ngenda Canada waliwo egambye okunkolera ku biki ku mpapula bw'oba tosobola kugenda ku internet kukolako ka research nomanya nti if I have to travel to Canada what are the criteria what are the steps I'm taking bwe mba nsaba visa kijje nyina okutambulirako what are the reasons what are the requirements sigale ewaka kakkana kyensobola ogamba so okuzimba community eno nga bwogamba it's a very beautiful idea I like it and I can labor to always appear whenever the need arises. Thank you very much. Whenever I'm available. All right. Onako olwaleero
era nga tutambulira mu communities yennyini ey'okugaba information saba tutambulireko nnyo ku family ey'amawulire agatukubye enchukwi over this I think from last week this very week kuba twatandise okugafuna aga family ebadde esinzira e Switzerland emu ku tugambe is it the Mutaga family? I think they are Mutaga family. That was a very bakoze emyaka 30 buli omu gweyogera naye akugamba ebyokukola e Uganda n'okudda e Uganda okusinzira ku mawulire ago ku ssaawa eno situation eriwo buli omu agamba kansigale wano wendi kyokka ne wano wetuli omuntu agamba naye mu butuufu njagala nkola enzira eka so wakati mu mbeera ng'omuntu ali ku measure bagita batya like minzani nga bwegweno bwegweri ogenda oyinza muyamba otya okumuwa information esolo mo balancing and okola informed decision ngeri mo benala actually ene kansoka okusasira family y'abantu abo kibinyo kyannaku nnyo nti omuntu okolerera obukadde bwo mu buvubuka naddala ababajja nga obudde bukyali naga nti let me go back home and I retire and someone decides to retire you like completely ekintu ekyo nno kiyinza okubeeramu ebintu bya mirundi ng'esatu ekisooka buli lwolaba nga kye bayita unsolved murder nga murder eyo ebuliddwako okugoberera eyo manya nti it is a government job, it's an inside job. Government erina obusobozi obunoonyereza from A to the conclusion of any matter. Teriyo matter mu Uganda yali ebaddewo nti ne bagamba nti Kaweesa baamutta oba Abiriga baamutta oba Kirumira baamutta nga tebamanya ani yamutta. That one, take it from me. Nze nazaalibwa kitange bamuyita Mbega Florentino Matovu yakolera government ya Uganda Obote 1 ne Obote 2. Natambulanga naye okitegeera Musabye Obote ng'amaze n'okuritayalinga naye yalinga anyumiza ng'ambuulira engeri gye yakolangamu obwambega. So government erina obusobozi actually kankuwe kyokulabira Mbega siri bali mu obuwi yalikolerera sebo. He was a trained CID officer. Yali musajja nga Mbega mulungi nibamutuuma erinnya Mbega. Yes ku kyalo ngera bagamba nti wali ewa Mbega wowetera nolokogende kaganga bamumanyi. He was very open. Mbega yali bamumanyi we batyo yali Mbega omutendeke ate nga yali asobola n'okubega ng'okimanyi nti Mbega ate n'asigala ng'akubega. Okay. So kati murders ngezo one zisobola okubeera mu family emirundi nga bono gamba emirundi nga 99 naye ate n'akalundi kaliko wandigambye akasembayo kamu esobola okubeera a government ploy nga bono ga government ekikoze mulimu ebintu bibiri eri government okutiisa bannayuganda abali ebweru wa Uganda obutadda waka. That is number one. Ekyokubiri okutiisa abannayuganda abali e Uganda obutava Uganda kugenda crossinga this side kubanga bagamba nti bonoova eri nojjeeno gyogenda tomanyiyo kyovola nti ebibozibozi nga biri ebya station manja bijja nti munaye musigale mu nsi yaffe ebyo byonna bibeerawo era ojja kulaba propaganda mungi ku radio ku TV. Musajja nga Lwasa agamba mugenda e Bulaaya ne mutandika okwogera ebintu ne mutandika otuvumirira mu ngeri emu oba endala. Yes. So musigaleeko wano kati ebyo omuvubuka eyakidde ku makya n'abba abantu ssente empitirivu kankubuulire babagamba nti babadde bagenda genda naye basinzire batandika otuvuma. Tolaba nga tugenda kwogera ku famire y'abaana abafudde naye waliwo ebintu biringa 3 oba 4 ebitambulira ku mbeera eyo. Sooka weebuuze kitandika kityo omuntu okufuna ekirowoozo n'agamba nti kanve mu nsi yange ngende e Dubai, e Qatar, e London, Australia oba mu nsi endala yonna noonyeeyo kye bayita obulamu bupya. Bimala kugaana oluusi ewaka
ojja kwesanga nga there are very few people asobola okugamba nti no nave Uganda nga mmaze okusoma nenfuna visa nga oba nenfuna scholarship nengenda okukola nengenda mu nsi ez'ebweru nesidda Kampala. You cannot leave your country for 30 years ng'ebintu byali birungi. 30 years. No, it is not possible. Ne buli wowulira nga waliyo kino nga kanjire nga nkyagumamu. Ne bw'owulira nga maybe okay, I think it is time for me to go back, retire, settle and do this. Maybe. Okitegeera. Nesooka weebuuze what are the push factors ezikupushinga from your comfort zone, from your home osobola okugenda gy'oba ogenze. Kati nze oyinza okumbuuza nti kyekyakuleeta Canada. It was just a matter of life and death. The same to you. Bwe baakuba ichuli amasasi n'ogamba ichuli baba bali mu ddyo bayinza ddyo kuba mu kkono bayinza ddyo kuba mu kamwa bayinza ddyo kuba mu bwongo lekooti ate nga gwali toyogera ensisi eyagwa mu bannamawulire nga bakubye ichuli amasasi nakati oyinza okuba nga toddanga ngulu ekyo nkikugamba. So those push factors ezitusindiikiriza okutujja mu nsi yaffe nga tuleka ebintu byonna, tuleka emmere ennungi, tuleka emikwano, tuleka famire zaffe ne bituleeta eno gye tuli oba okitegeera nga tebinnakolebwako abantu bangi bakyava e Uganda okujja mu nsi ezeeno oba okitegeera. Then bw'ova e Kampala n'ojja eno wabaawo ebikusikiriza noga oh my god ensi bwe ziri otunuulira kati olaba wetwakolera interview luli oleeta kamera notula mu paaka nokola interview nga teri muntu yadde akugambye okola kyawo naye njagalayo munnayuganda blog omu akwate kamera ye olwaleero nga amaze okola program yaffe eno agende wali ku City Square ajje n'akatebeke ajje ne guest we atunuzeewo kamera obeera mu nsi yo omu ajja kujja yabadde t-shirt ya Seno abeerenga kweyisaayisa n'akasimu akakatoki nga asibyeko ne rababa nayimirira nakutunuulira ogenda olaba omulala nayazze n'omulala nayazze ogenda okulanga balinga mukaaga nga babeera n'obutishaati Arsenal Man U n'obusimu obutiini oluusi birugabire oluusi omanya nti kalabaayi ogenda okulaba nga kuno baagubisiira okwakala nga bakusazeeko naye lwaki why would a person be in a country mwozaalibwa n'obanga foreigner, not even a foreigner, n'obeera nga rebel mu nsi yo ensi nga zino zetulimu mwogera bikyawo lumu kyantuukako nali nkwata akalango ka mukama wange kati ndyawo nkutte drone. Is it a drone? Drone. Yes. Drone. Ndi muto wange bamuyita Yahaya. Kati tukola ki? Tukwata gundi tugenda kukola kalango tuli mu paaka awo enkadde. Sebo ne bajja ne batusalako. Eyaki? Oyagala kuwambira abantu. Era nababuuza mmwe mujja munkwata Vagalanda mumanyani gwe mukwata ne babuuza who are you? Ne babuuza lwaki siki mwasoose. Nga nobaga ndi mutabani wa Mbega. Nenzo manyi. Oyinza obaga ndi mutabani wa Mbega, Mbega yafa mu 93. Naye bakankanirawo naye nga tebamanyi nani Mbega ki. Okitegeera. So kakati those push factors bezitusindiikiriza ne gezitusindiikiriza tubaako bye tulaba. Actually kyovula nze nkugamba nti kyannaku nnyo kya kivve. It is a contagious disease to find a person nave Uganda nga yeekoledde ku kuva Uganda mu mbeera ze zonna oba atya natuuka musiza abazungu. I don't mind oba oli Dubai oba oli Italy oba oli Ludawa n'owagira Museveni onosonyiwa okubeera political. But there are many more there are more political reasons ezitusindikiza okuva Uganda okujja mu nsi zino zetujjamu. Naye bwe tutuuka eno ne tulaba infrastructure enguudo nosanga oluguudo kati nga wano we tubeere waffe ng'oluguudo lumu kutambulirako street car, kutambulirako emmotoka, kutambulirako baasi naye nga baasi bwekuleka ogamba kaninde street car ejja kuntwala n'otambulira ku tiketi yemu ya street car yeya baasi n'otambula okumala essaawa 2 ne train. E Kampala ne weebuuza myaka 40
omuntu atufuga n'ebiwagoni ebiriwo bya mu 1800 ba Indian coolies bali abasooka nga bakola oluguudo lwa train nga balibwa n'ensolo bye tukyalina olwaleero e Kampala tuli mu .com world. Kati bw'obeerako wano n'otambulira mu train nze eri gye nkolera Mississauga Ninyago train ebanga nnyonyi ogituulamu ne weerabira n'ennaku actually oluusi weebaka ne bakuyisa nawo because of the comfort. Okitegeera erimu ne wifi obeera ku simu yo tujja kutuuka yeeyo mpozi nga Kyagulanyi amaze okukwata obukulembeze okitegeera kakati bw'otunulira those like benefits z'osisinkana mu nsi zino n'ogamba akambeereko wano naye bw'okulawo ku ssente teri kintu kinyumanga kulya ssente n'abantu bo teri kintu kinyumanga kubeera na ssente n'oddako eka n'ozirya oba n'ozisaasanyiza mu bantu be wakuliramu. Noga kambereko ewaffe ndye ku ttooke ndye ku kinyeebwa ndye ku kikajjo ebintu bya wano byonna biringa by'onogamba nti no bigattirire ne bw'oba olya muyembe oli omuyembe n'otuuka okunoonyamu ensigo n'ekubula n'oli omucungwa n'ofunamu just one seed ate nga naye bw'oba oyagadde osobola ogigaaya nga terina buzibu okitegeera. E Kampala akacungwa bwe kati kabeeramu ensigo 18 n'obonaabona nakacungwa naye wano omucungwa omunene bwe guti gulimu ensigo egi anti kakati byekugamba nti bodde e Kampala omanyi lwaki bagamba nti abasajja ababeera eno baliyongoyongo ebintu byetulya era nze wendiba nzize e Kampala nja kusooka nekwekemu wiiki mala okunywa kadomola nina okunywako kadomola ngenda okusaza bamubuuza ojja ddi nina okusooka nekweke mala okusiba yingi kubanga bajja kuga omusajja Canada yakobawo tyetye wetwakayitanga tyetye olina okusooka okusiba yingini ogenda kutuukira ku baana beeka bali akalo bali omuceere bali abiki akuze kakati kyogamba nze katondesa otya saagala kubala nga gundi ani ono azungira ku buli radio awuza mbu simaya twatandisemu lwaki gwotuuse lwaki nze ntuuse nga gwe tonnatuuka mbanjagala nange nkuvuge naye weekends biri nekwese kalasa ayina ampereza obudola naye ng'obu mmale okujjabo bisukaali bino byonna byobadde ndya bino oba ontegeera. So when we go back home tusuubira okuddamu okusisinkana mikwano gyaffe naye gye tudda waliyo abantu abatatwagala kutulaba nga tulina eddaala lye tuliko ng'ekisookera ddala era baneze siri just political naye ebiseera ebisinga politics bwafa ebirala byonna bifa. Tunuulira abasajja abaalina ku ssente nga gavumenti eno eriko yakayingira olwaleero bakabatwawa. Otunulira omusajja nga Gordon wava munno nsonyiwa okumwogerako ku programu yeno ye musajja yasooka okuwa abantu emirimu ku TV ey'obwannannyini WBS gijjukire olunaku olwaleero webuuze abantu abakolanga mu WBS bakolaki abantu abakolanga mu GM Tampeko Gordon wava munno ye yalinga akola enamba ye yakolanga obupande KCCA bweteeka ku nguudo ye yalinga akola number plates kati baabimujjako bw'oyavuwaza Gordon mwava munno oba oyavuwazizza n'abakozi be yakozesanga bonna kitegeeza ki nti abo batusigadde nga tebalina mirimu bw'afunawo kaatunda n'adduka najja Canada nagenda mu America nagenda yonna gy'akoze eki gy'abagenze naye bw'akuŋŋaanya yandyagadda ddeeka akoleyo kyakozeeyo naye gye tudda abaliyo babbi obubbi butandikira ddala waggulu eri ewa Museveni paka wansi kuwa LC abantu obalaba nga musajja akaddi yalemeddeko akimanyi nti eyo stamp yemmere ye kumuggyako stamp ayinza n'okufa pressure oba kitegeera kati nze kankubuli olaba abantu abadde e Kampala nakugambye waliwo ebitusindiikiriza waliwo n'ebitusikiriza nga tutuuse eno waliwo n'ebirala bye twegomba nga tuli eno oba kitegeera obeetereddemu kakati tulina abantu ab'emitima emibi nkugambye bitandikira waggulu ku president nti okuyavuwaza abantu it is a design mu Uganda it is like a project okugamba nti ani alinamu ku ssente nti gundi akola ki oyo tukoze tutya tumutega omuwala
ojja kwesanga nga waliwo abantu abafa mysteriously mu biseera bya covid naye nga covid teyattanga baavu yattanga bagagga ate gavumenti bwebanga ekola ekintu kyayo ekikola in a systematic way nga kirina okuba nga kiri nakyo mwe temwamanya nti no covid yaliyo ne covid lwaki yatta bagagga n'atatta baavu ate abagagga boyinza okugamba nti ab'omu eriyemu kati ojja kwesanga nga olaba omusajja gwe bayita Kasiwuukira Kasiwuukira y'omu ku basajja abaali abagagga nga talina looni ya banka ebbanga we yabeerera mu bizinesi era mbu Museveni yeebuuzaako omusajja oyo omanyi Museveni atya nnyo omuntu alina ssente aba amanyi agenda muyeekera y'ensonga lwaki nono omusajja yafiira Australia yali alongoosa emitima Agre Kiyingi yalemererwa okukola ki okubeera e Uganda yabeerako e Uganda okukakananga mukyala we bamuse ezo unsolved matters zinagambye eyatta mukyala Kiyingi gavumenti yemumanyi naye tebasobola kukola ki kuba baali baagala kusiba Kiyingi kyoyinza okuyita amayisa naye okukakananga asimatuse era bwe yasimatuka n'ava mu Uganda n'akola ki n'agenda kati abagagga bonna buli muntu alina ku kye bayita ssente ezitegeerekeka e Uganda ali vulnerable kubanga abasajja batya omuntu alina ssente era bakola embeera yonna okulaba nti omuntu alina ssente either bakutta oba bakukaka okukolagana nabo babeere nga balina engeri gye bakontrolinga. I bet and I stand here ku channel yo the answer. Njagala omuntu aveye Uganda ng'olina business ng'esussa mu kawumbi ka ssente nga temuli mu mukono gwa First Family nga temuli mu wa Luganda nga banogamba oba mwana wa gundi oba anko wa gundi ng'alina business ng'eri mu kawumbi ka ssente. Ononyayo 1 billion osobola okwesigambako in case nga guzizo omuzigo. Kyovola abantu nno abagagga balinga abagagga e Kampala bangi naye ate ssente ezibasolezebwamu ng'omusolo ntono olw'ensonga nti abasinga bonna bali muleke ejiniyange okitegeera ebyo byange oba byenjogedde bituufu olowooza bonna abandi abo babimanyi okitegeera kyekugamba. So kati kankweyo ka story katono waliwo nga sinaba kujja wano waliwo omusajja gwe banyumiza yali mu America eyo alina omusajja gwe yali akolera yamukolera ebbanga ggwanvu bali gyali myaka nga 2 actually omusajja oyo mu America bwe yafa we yafiira ono yalinga bono gamba nti yali shofa we shofa we mugonzo gamba nti yalinga amuvuga amutwala ku mujjanjaba amutwala mu hospital genda kugula shopping nga ne bwe yalinga agenda ku vacation atambula naye kuba omusajja ono yali mukadde talina family. Kati omusajja agenda alwala kansa afa bwafa namanya nti akalimu kaweddewo natandika kuyiiya abaali awo bamukubira essimu nti owaye nti ye gwe gundi nti ye gwobadde olabirira ono gundi nti ye tukwetaaga bamuyise mu bana abakola settlement simabiki bamugamba nti bamugira will testament ng'omugagge yali boosi we buli kyabugagga kye yakimulamira ngagamba nti ono yabadde andabirira n'olw'ensonga eyo ebyange byonna bimulekedde. Omusajja yali alina ssente kati omusajja bamubuuza yalina ssente nga nnyingi ne bamugamba nti wonna w'oyagala tuteeke ssente zo eziri ku akawunti tujja ziteekawo. Nababuuza ne bwe mbagamba njagala zigende Uganda nomuga anywhere we can wire your money and you'll find it there. Nagamba fine. Kakati nga bagamba mumpawa nga bamuwayalingira biliyoni eza Uganda 12. This is a true story. Nze abangoberedde era abamanyi I do not talk like hearsay. Njogera facts. Kati sente ezo bwe zigenda ku akaunti ye e Kampala nga bano gamba nti zigenda okugendako ku akaunti yali amaze okutuuka e Kampala bwe zigwako wabawo kye bayita ndowooza red flag. Bw'obadde okimanyi nti e Kampala bw'oba olina akawunti neegendako miliyoni 15 red flag balina wali ndowooza egira
waliwo ataddeko sente tatera kuteekako sente ekyo si kya Uganda kyokka even here kasokola transaction esukka omutwalo eyo Fintrack nga tokubye simu Fintrack bakulopirawo ku Fintrack bagiyita suspicious transactions no problem STRs kakati ebiseera ebisinga omuntu agenda okureceiving sente nyingi bwezityo taba nti zizenga kyamagero abantu abategera ku kye bayita financial knowledge batera okwogera ne ba bank manager ng'amubuuza nti nina sente zensuubira zigenda kubeera wezi ne weziti zigenda kujja is it possible it is okay omanyi banka bw'oba oteekayo sente mu banka banguyirwa nnyo naye gamba nti nzeetaagako sente zange awo batandika okwetolooza kati omusajja akola buli kyetaagisa sente zigwa ku akawunti bwe zigwa ku akawunti bano bwe wandiise abapoliisi abali ku waliwo department abagiyita financial something is it Uganda inakubeera mu ML anti-money laundering eyo ndala eyo yabakukusa sente naye waliwo authority monitoringa sente for like account says nti bwe ziba zisuse this amount they have to financial control something I'm forgetting the institution nga bakola ki nga banoonyereza ono yani biki batandika zaki ekera zaki nga bagenda okulaba nga sente ntuufu zivudde ku account bweti era zigenda ku account ya musajja gayi nga bamunywa nga bamukwata bwe bamukwata nga bamuteeka mu safe house actually omusajja ono gwe bayita Nixon Agasirwe y'omu ku baali bagala okutta omusajja oyo nannyini sente ezo kati ng'omanyi kye bamugamba nti ku biliyoni 12 ogenda teekawo disclaimer ntaddewo disclaimer ntya nti wawulira biwulire oba biliko bwino aveeyo abyegaane agambe nti story tagiwulirangako Nixon Agasirwe yalina mubyo nze kugamba Nixon Agasirwe kyenjogerako kino kweno ono omusajja gwe bakwata ne bateekako mu like nga bano gamba oba mu torture chambers baba takimanyiiko aveeyo akyegaane tiyalimu yekka yalimu n'abalala abanene mu poliisi kati nga baagala ono biliyoni eze 12 bamuweeko biliyoni 8 batwaleko biliyoni 4 n'abagamba zaki this is not bad money this is my money it's a clean one ne bamugamba nti abo onogaana ffe tugenda gamba nti ogenda kuyekera gavumenti kati omusajja ndowooza omusajja oba simanyani gwe yayogera naye I don't know how he managed to convince these guys nabagamba it's fine let me go to the bank nkole transaction naye to be safe transaction eyo ngenda kugikola nga siri wano e Kampala kati baddayo mu bank bwe badda mu banka ng'ayogera ne aba depositinga sente ku account ye ngabagamba nafunyemu problem mbadde ndi mu banka wano and I want to reverse this money ziddeyo mu America oba okitegeera kati kye baakola ne bazilookinga oba okitegeera kati ono n'agamba bano nti sente zino kanzilookinge nze bwe ntuuka America nga ndyoka nkola ki already jukira bali kasita sente ziggwa ku account yo oli n'agamba nti please reverse oba toyina option kuba government oba bank teyina kukozesa sente zo woba ozeetaagira oba osobola okukola ki kati bwe yalinnya ennyonyi nadda mu America akasente ke konna ne bakazaawa era tosobola mugamba nti dake Uganda obuze ku be Uganda ali mu America yawona yasibatukira watono nnyo kubanga baali basobola okumutta ezo sente ne bazigabana n'ababanka ne bamukagana n'abulako n'amattire kuba babikoze bangi nnyo nti balaba account ng'eriko sente nyingi nnyo ebya Sagundi oyo yani
kasiwukiro oyinza okwesanga nga byebyo. He had money on the account and the money was dormant, was not like doing anything. Nga weziri baziraba naye nga beebuuza lwaki tazikolamu ekintu. I mean, why all that money? Towulirako n'etteeka libayagala okugamba libayagala okuleeta nga baga nti abantu abalina ssente ziri ku akawunti zimazeeko ebbanga zima bagenda ziteekako omusolo. Ebyo byonna nkugamba nti gavumenti okwavuwaza abantu it is like a project. So bwe tugga ku bino ebyatuuse ku bamutaaga nze nga mutabani wa Mbega nkugamba nti it is beyond what we might suspect or what we might see nga birimu ebintu bingi nnyo. Ebiseera ebisinga gavumenti zikozesa buli kyewandiise akaaganya buli omuwaatwa ogusobola okubayambako nga bano gamba okuyita mu mbeera emu okugenda mu mbeera endala bakikozesa maximally. Bwe kijja nga tekibadde kyabwe at least they capitalize on that ne basobola okukozesa omukisa ogwo okuyisaawo ebintu ebirala. Naye ng'ekisinga obuzibu nti bwe kiba nti yo nga gavumenti tesobola kukuuma bantu n'ebintu byabwe, most especially abantu boyinza okugamba nti they are non-partisan. Kati yoli ayinza n'okugamba nti bano ke bakomyewo tugenda mu biseera bya kalulu ate bayinza okusponsoringa gundi kati humble family, I think so. Ekyo gwe okimanyi gwe nange hati bajja kugamba nti abayambako Museveni okuwamba obukulembeze mwalimu ne Kereziya Katolika era yakimanyi era abatya nnyo kuba akimanyi nti bayinza n'okuyambako abalala ne bamujjako. Kati buli eyayamba ku Museveni actually ebisinga okubonyaabonya Museveni buli eyamuyambako ng'ajja mu bukulembeze alowooza nti asobola okuyamba omulala asobola okumujjako bwe bukyayi bw'alina ku bantu abamuyamba. Kati gwe osobola okutunulira omuntu ng'ali hambo talina buzibu noga kakati atoona talina buzibu lwaki bamusse gwe okimanyi nti tolina buzibu. Ffe nasomako ku security nga ntuuse wano naye mu security you suspect everything, you do not leave any stone unturned. Bwogenda ku location ne baga nti awabaddewo kino oyina okubeera n'amaaso tulina amaaso abiri noyina okubeera n'amaaso aga nti oyina okulabisaayo eriiso eryokusatu ganaabiri abalala ge basobola okukozesa n'osussaawo eriiso eddala lyeriiso eryo lyewandiise eryo ery'obutegeevu oba intelligence kyekigamba nti ono wa intelligence nti asobola okulaba naga essasi lyakubyewa nti lyakubyewaali n'atunuulira ekituli ky'essasi naga nti lyayingidde litya nti lyayingidde bwe riti. Tekitegeeza omuntu eyakubye yabadde either ali ku wakadaala na aiminga ngali mu ango bwati bwe liba lyagwenze bwe riti nga kitegeeza omuntu oyo ne batandika okunoonya ebizimbe kizimbe ki oba ddirisa ki tewali ekitegeeza yabadde paka lwe banoonyaga ayinza okuba amaanyi ge lyakubiddeko ekisenge ekyo basobola okugapya maga nti ali agenza okutuuka wano nga liweddemu amaanyi. Kati basobola okumanya nti distance essasi we liggweramu amaanyi bw'oba olikubidde mu mundu bweti mu distance bweti libeera n'amaanyi bwegati. That's intelligence. So kati bano aba intelligence tebalina information gye batwalanga nafu buli information bagitwalanga eri vital. Gwe ne bolowooza nti oyo kati kankubuuze kakala Bambega abasinga tobogeddeko ajja n'akasimu kafaana bwe kati ye mukama wange oba okitegedde kyenkugamba okitegedde kiga actually kile kitongole kyembadde gamba bakiyita Financial Intelligence Authority FIA naye nga bawulira ekigambo FIA ekyo ekitongole kibbye bannayuganda ssente kasita batunula bwe bati ku akawunti ne baga kuliko milioni 10 zavuddewa. Wallahi ne bwoba watunze ekibanja nga ne gwe wakiguzizza waali era bakonjobala kwa kibakujjako milioni 2 babbye bannayuganda. Kati waliwo bano abantu nga bono gaba pensiona baafa mama ekyo ekitongole kati kiringa bono gamba nti bo bagenda ne balengera ssente naga zino ssente ziriko milioni meka milioni 5 zaani ne bagobera bagenda okulaba nga oyo tumuleke ne bagobera zino zimaze milioni 8 myaka basemba okuteekako omusaladi ti biri mugumu paka ne
bagobera ne bagenda okulabanga yali nannyinizo yafa. Jjukira waliwo abantu abakoze nga balina pensioni yaabwe naye nga n'ab'enganda zaabwe tebabimanyi. Kati ezo ssente bali balinga bonogamba nti obukugu bwe balina kunoonya ssente ziri idle bazibbe. Kyovula nti ne bye bakola olaba ebizimbe by'omu Kampala kikola omwaliro gumu 2-3 waggulu teri bizinesi. In fact kati waggulu bafuulayo lodge. Wesanga abantu bateekayo ebigundi ate sina lodge zino ezirina emifaliso. Lodge nti omukazi agenda mu store zibeera store naye nga zikola nga lodge. Omuntu agenda nga bologa nti agenze kujjayo ebintu mu store kumbe bagenze kukiggala. Wanji? Gwe oyinayo omuntu akola mugundi oyinayo ekiduuka? Sinaawo. Owonye. Obagase bubi. Nedda bo babimanyi. Afunayo omukwano gwo. Obadoga nti amaduuka okukola obulungi ng'opangisa edduuka likola likoma ku floor ya kusatu. Ezisigadde tezikola. Ebiseera ebisinga kankubulire buli w'obeera ne ssente nga ssente tozijje mu ntuuyo zo. Empulaninga y'okuzinvestinga ebula n'oteekawo ekintu kati kalamu badde wano malls mmeka z'olabye wano nga zigenda ebizimbe 8 waggulu nga mall because waggulu tewaba business. Kati naye Kampala oli agenda nabba ssente nabba katugeze miliyoni $30 n'agamba munfunire ploti awo mu Kampala. Ploti ne bagifuna mangu nnyo miliyoni 3 eza $. N'amanya nti kati wali miliyoni endala zigenda kukola ki. N'agugumula oguzimbe gugenda tegulina plan, tekuliko lift, tekuliko like madala gali accessible abalema ko bayinza kuyitira n'akizimbe kino ne kibeera waawo kiwanvu waggulu. Jukira gwene ya business ya hotel ya Pearl of Africa Nakasero ngeri gye yagendamu eyo hotel eyo. Oh my God. Eyo hotel aya ate yo yantama kubanga awo wetwasuza Ivoni Chakachaka mu 2018 yali n'amasannyalaze by then oba galiko tensi okuvaako simanyi saasulamu naye I think galiko naye ndowooza kati you are justifying my statement. Kati ojja kwebuuza ssente zainvestingibwa mu kuzimba hotel eyo zavaawa. Kwanza nagenda tuukayo nga wallahi sikyagiteki. Otya? Kwata soka tugendayo ku biseera bya nze nkyogere ya Zari nga eri bweti. Kankyogere. Ne Davido yategekera awe bategekera Davido awo mu garden ye. Yes. Eri bweti. Naye kati tuddayo oluvannyuma nga kati oyinza okwesanga nga n'ekinyira tekisobola kusulawo. Ate ekinyira kyagala nnyo wabeera abantu. Kubanga ndowooza omukka guno gwe tussa. Simanyi naye ng'omanyi ssente z'omunda Uganda mmeka ezaafiiramu eyo hotel. Can you have such a building nga wali wansi waliwo State House? Tesobola. Oba kitegeera kati imagine all that money singa bazinvestinga ne bagamba nti bagenda kuzimba hotel mu Action Falls National Park oba mu kidepo ne bagamba nti katuteekeyo hotel omuntu ng'asobola okuva gy'avudde n'abeera eyo n'abeera away from the noise. Those billions ne bogamba nti no a quarter of the money that kati ezo plan zirina saazi no wozikwatira ogenda investing e Uganda ngani igwe twogera ndekera ddala okulekanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president. I can think about butonga ntoyagala kusindika tugera sindika sente aba nsindika sente zebali just zibabeezaawo balye banywe nze sirina lunaku sina wiki sina mwezi nga banoga nti ze siwa bantu sente not my family even nerero nyina gwe nkula enesimu siye sindika sente nandikulaze nti walo ne gwe mpadde n'olwaleero okyaba wa cash mbawa balye kati ngabidde omwana $8 mbadde ku location oli nampa $10 era ngambye mukyala wange nti owaayo okimanyi nti bwogaba ofuna leero today kitegeera oli bambi mwana wa mukwano gwange yange anko byenkwatamu ennaku zino nenga tekina buzibu kandabe naye siri bulungi nemuweze $8 kati $8 si nyingi ng'oli wano naye ali e Kampala abala naga nti at least nja kutambuzaako ennaku 2-3 oba wiiki
okusinzira ku bwetaavu bwo ne bakusimbula ekikumi ne bampa ekikumi ekidabulinga okitegeera so kakati gomanye ensonga lwaki abantu abali eno bayinza oluusi basalawo ne bajjako ne communication era kyembadde ngenda okuddako nti kati ku reels zendaba ssaawa zino reels videos ez'enjawulo zigamba abantu bamu stop sending money back home, save your money here. We cutting ko wejeka ba family lele waliwo like yesterday but one ninatira nnyo okubeera nga ndisivinga reels ezo oba Kaize is one of my friend ali USA kati otunulira our chats ez'enjawulo zesiba zesindikira reels ezo nakusindikira n'omusindika kati agenda osindikira yasindikidde akantu jozi nga bagamba omukazi ngagamba yakikola nnyo nga asindikira abewaka natuka time nalaba nga talina kyasigaza kiri awo naye yesanga ng'era talina nga kwezo sente zasindise ebizibu tebiweddeewo ng'ate wano tali stable n'asalawo n'agamba kanneekatingeko bano okusooka okuba wa sente nsooke mbeere stable era we yakikola yabasanga era bali eri nga bakyamulinza abeetaaga obuyambi n'addamu n'abawanga kati ali stable kyamuluma nnyo omunnakampala omuntu w'e Kampala Katonda yamukola nga asobola okubeerawo mu mbeera yonna olina omuntu gw'osobola okusalako communication okumala omwaka mulamba n'abaawo naye w'otandikira wakabira ebizibu oba okitegeera era bannayoza bannayenze simanyi sikyafudde naye ng'amaze omwaka mulamba temuwuliziganya okitegeera nkugambye omuntu e Kampala muyinza okuba nga mubadde mu communicating kati nosala communication ebula kati kankuwa ekyokulabirako nze esimu yange yayonooneka abafere bagiyingiramu naye okuva lwe bagiyingiramu nyina abantu be naluuzingiramu esimu kati sinnaba kuddamu bafuna naye ebbanga eryo lye mmaze nga sibawuliza balyokke okitegeera nti ne bwabanga abadde talina lanchi alina engeri gyeyagattawo n'asobola okufuna n'abeerawo n'olwenkya omwezi emyezi maybe n'omwaka oba kategeeraako naye kati wanaddamu n'ayogera nangeyaga naye bulijjo nkunoonya mponye oba okitegeera kati Katonda alina engeri gyeyambamu bannayuganda bagumira buli mbeera ekibeerawo kimala ekitegeera bw'obeerawo oli asobola okugaa nti nfunirayo emitwalo 2 nga muganda wange omanyi kati ffe oli bwakusaba sente osooka noziza mu hours nga kati ayagala anti kati omanya nti hour mmeka nti hour ezo 6 hours zange olunaku lwalulya kati awo noosala nomanya nti kakati bwe mba wakuwa sente maybe nga kizibu kubanze nyina projects nze nganze zemanya nti nzisavingira omwaka mulamba ezembizi ezo naziva kutonziza mu mbizi bizi zansala bizi zilekere mu 7 spending a billion 3 ogenda okulaba embizi 4 embizi yakusala togiddira naye gwalabye omusajja eyayiye mu 7 atisoke tuddeyo eno kano kankayise kano katini omusajja yabadde akuba mataffaali nagenda muzeyi nagenda mubuuzeeko ndozanga omanyi muzeyi teri kintu kyanyomerwanga kumusabiriza naye omusajja yatuuse oli otya nti gyendi bitambula gitya nti muzeyi tuli bulungi okola otya nti nkola nfuna emitwalo 2 omwezi mba mitwalo nga 6 nti oli bulungi nti ndi bulungi nti kale bayi nolina mugamba bayi kati nga muzeyi alina mugamba muzeyi ondese otya omusajja yaganye ndoza yebeereddemu kati omusajja bazzeeyo mubuuza bamukolako interview nabagamba nti naye mwe muli basiru kati ate omugenyi azze ewange ate mumusabe ffe wano mu Buganda omuntu bwajja ffe tumuwa naye ate abasinga tebakitegedde omusajja message yebadde ajjayo yabadde abalaga nti Museveni he is just a foreigner in the country Uganda because he was not born Ugandan. Kitegeeza nti essaawa yonna mugenyi agenda kati omugenyi bw'atuuka okubanga agenda kukwata ate akuwe kibayita serwajja okwota akiza nnyinimu entannama kati waliwo bakategeredde kweno interview nga tumaliriza project ki ziba kuyitira e Uganda nga zosola zinyegako kuteekamu yadde ekikumi kyo zimba apartment iyo yamaanyi naawe
lwaki nyinayo mukwano gwange gwe mmanyi yazimba apartment ali mu America eyo n'agikwasa omuntu gw'oyinza okugamba nti amwesiga nnyo actually oyinza okugamba nti ali ku ddala nga bono gamba nti lya maama we naye tamanyi sente ze basoloozaamu omwezi apartment zimaze emyaka nga 3-4 yazizimba yateekamu biliyoni nga 2 atya ogamba nti maama bampereze ku sente kuba buli wamuweereza amugamba nti munnaye nno ennyumba nkalu teziriimu bantu kati nno maama oba ennyumba tufune abantu kati ogamba nkubba ne bantu b'e Kampala omuntu w'e Kampala akugamba omanyi akuwa plan naga kakati olaba wano waliwo plot ya layisi yammeka miliyoni 2 kati kiki tusobola okukolamu nagamba nti kakati eno plot tusobola okuteekamu emizigo gy'abapangisa wana waffe nno abapangisa emitwalo 25 room 2 ofuna kale nokwasa sente noziteekayo apartment nogizimba nogimala Katonda nakusaasira bajiyingira omulundi ogusooka kati gwe notayagala kulaga kamiro kakati mami kati ezo kanziyeyo kya mami kakati blaza bayingidde nti katugeze wakubyewo units ezi bakuwa miliyoni omwezi batubadde meka nti miliyoni nti kale kati eyo miliyoni times 4 ze miliyoni 4 kati miliyoni 4 gwe kakalamu zibiri tezoera 2 lukumi nga muzizo kati miliyoni 4 kakalamu oyinza okuzimba omutima ng'omugamba oba tutekewo oba nemusiiga langi oba nemwongera okubeautifyinga nawe weekubeko nfuufu bagule kamera kakati alwo basasudde emyezi emeka emyezi 3 kati nolinda emyezi 3 sente zigende ku akawunti olinda akawunti akameseji kajje kakulage tekajja n'omukubira halo blaza kakati kiri kitya ono mpangisa omu bangamba yagenda simanya wa taliiwo kati ate nagenzeyo ono yangambye tandaba naye kati balindemu n'atandika okubawuliriza n'atandika okubeera looya waba tenansibo omwaka gugenda okuggwako obaleebalemu ng'ate bw'omubanja ogenda kufuuka owakamiro kati noteekamu kali sente nninawo nyina omulala mukwano gwange ali London era yazimba ennyumba yagizimba eyo najjeera yateekamu sente bulungi nnyo actually yangamba nfunire omuntu ayinza okuyingira ennyumba yange naye ng'ennyumba full house omanyi sente zaagala bagipangisa mitwalo aga omwezi full house sijja kwogera linnya lye kati yinda Katonda nene mukwano wange yazimba ennyumba matiribona kakati ati kati bw'obeera wano byolaba wano byoyagala mu nnyumba bino webijja empapula zitambula amala atuuka ekiseera akola decision agamba naye omanyi nti kandite famire yange era bikayatuuka ndudde okwogera naye kakati ennyumba nga yali yagizimba nga yaggwa kati ng'anoonya omuntu asobola okupangisa ennyumba famire yatuuka kuvaayo ng'anoonyayo n'ow'emitwalo 4 tamulaba kati nga yeebuuza era buli kaseera mbirako gula muguzi poloti nga nange tuzimba obulumi bwe nnina ku mutima naye ate kati gwe kuba kafaananyi kakala mu bodde e Kampala osobola okunoonya ennyumba ng'eyo oyo mukwano gwo nga teriiyo ng'ennyumba teziriyo tezirabika naye ate ye bw'abeera wano batenanti babula naye singa yagenda e Kampala ng'ayagala kupangisa ennyumba ng'eyiyo yennyini ejja mubula n'ekirala webuuze kati nina ploti gye nali ntunda infact nakati naginjigamba remi eyo nga ngitunda woba ogula ploti ng'ogula amataka bakugamba wano kataka wano wofuna wasava teri atunda nga tatunda wasava naye ati kyobamanya womisingamu bagira gitwala kuba abantu kaseera babeera balambula wanene abantu baagala amataka ng'ogula bw'otuuka okwagala okutunda ebintu byesibyesibyemu oba kulonda kuno bakiki musajja asibyesi okitegeera naye nga wagula masavu kati musajja asibyesi nze nyina ebintu oba ngenda kubeera mu Justimaalo naye njagala ndabikoko ku sente zange
Okay. Ndabeko ba ku mitwalo gya $3 nga siziri ku account. Yes. Nega zitudde butunzi. Nga ziri wali nzirabeko bulabyawo. Nga wozifira ku perfume. Ezo wano tetufuira tulina nze bukyanzija wano siranga ku kiyenje. Bibeeramu yes. Naye sibirabangako. Kale ate ne ssente za wano n'ekiyenje kiteeka okuba nga kirina steel teeth okuziruma. Ssente za wano n'okayiwako amazzi kasiringa. Kankulageko. Oba zirina wano oze bampadde awo. Ekikumi kye bakuwadde. Ojja kunsala. Nakomawo. Mbale yakulaga size ziri empapula z'e Kampala. Kaba kaseerera. Zono wano sente mmotoka esobola okuziyitako ne lusigala nga bwe lubadde. Yeah? It's like this is not paper money. This is plastic. Our money is plastic. It is not just paper. It is plastic. Nti okulekanga okumya omuliro n'oteekako ne kalyoka kaaka. Naye ekyamazzi nakigezesaako. Ekyamazzi ne bw'okooza. Nakigezesaako. Kati naye kwatayo ne mu mashini. In fact bw'oyoloza mu gundi tezikyusa kala nga tugeze oswalidde mu tezirimu nti kangende enyanike kati e Kampala kyosobola okuinvestingamu kyosobola okuinvestingamu neka pound bwe kati wekali ya pound kati tosobola kwogera ku pound n'obuusa maaso wano kubanga afuga eri afuga wano kyobula nti natutuuseyo ng'otugamba nti apartment business tebagikunyumiriza anti kati buli muntu afuna ku sente wanalowooza kukola apartment okitegeera kubanga ennyumba gyogenda okusulamu tezza magoba naye oli ajjaga nti tuzimbe wana apartments kati kubuulira abawala abali e Kampala abapangisa ennyumba ne bazikola A&B bafuna okusinga bannannyini nnyumba mulimu abawala nga bali Kampala nga ye abeera ku TikTok okwo n'agamba are you coming to Kampala I can connect you nga ye apangisa ennyumba n'agikolamu Airbnb. Yes kati oyo afuna sente okusinga mu landlord nannyini nnyumba byonna babikolako abaana b'e Kampala bali so creative nti osobola okutuuka wali nga buli kimu okirina okimanyi nti nno nze natuukako okugenda okulya nennemu okulya nga sina girasi mwengenda kunywera nenne magazane ngamba ate nawe nga bw'obimanyi nenne magazane nga ngenda kola noonye girasi njirabako sinaga kuba mumwa ku cupa nembita naye Kampala omwana osanga buli kimu yakitaddewo kati let us assume it's your time you decide to go back home business si gyotunuulira gyogamba nti ntuula wano ne buli wendebaka ku katanda kange oba ku kitanda kyange bwe nti ndowooza nti eno eyinza okunkolera business e Kampala nze kye nandibadde nsuubira ettaka terisala ettaka terisala bw'oba osazeewo okuinvestinga nga tobitaddeemu kamiro osobola okufuna omuntu nga waliwo abantu abeesigwa balina faamu naye nga yasobola okugamba nti eka y'emmwanyi okugituusa okuginoga n'agikubalira okitegeera nkikugamba bino byonna obikola nga tobikola mu myaka 3 kubifunamu mu myaka 3 kuba kati bw'obanga ofunyeyo ku kasente oba miliyoni nga 5 noga nti ngenda kugula ttaka notagula ttaka 5 ku 100 miliyoni 5 nze sisobola kugula 5 ku 100 miliyoni 3 nfaaki bwe mba ndi wagula at least mba njagala miliyoni eza 3 zingulire eka z'ettaka ngezi sifaayo bandiguzeewo bandiguzeewa manye nti no eka z'ettaka 5 bwe mba ntaddeko eka z'emmwanyi 2 ne manya nti nsobola okusimbako ebitooke eka emu then ne manya nti eka endala egenda kusigalawo wenja okuzimba maybe mu maaso eyo then wala neŋŋamba tya kati wano nja kulimirangawo ebyangungu okukuumirawo like ebintu byange ettaka terisala bw'oba osobola okuinvestinga mu ttaka olikola then bwe kuba kusimba osimba emmwanyi
osimbe osobola n'okusimba fene nze ndaba kugundi okwo ku TikTok kuliko abantu nakubalira naga nti fene olina eka bweti sobola okuva mu sente wezi nga bw'otunuulira abantu nze wano fene nyina oluusi bamutuguliza mu kiro wano mu Bachina naye sebo emiwula ogendo gibalanga mulimu emiwula nga 8 nga dolo wadde yaga fene tayina wayinza kubulwa katale ate tagwa naye gokimanyi tino fene abantu amawaga gamutega mubanyi aba Nigeria tibagamanyi tibamanyi wale badeke Nigeria naye wano kati wano otunda Nigeria wano goli Nigeria jogera ku nsi gy'obaddemuko njagala oyogere ku byawa nali wano nengula fene nentwala ntule kijanaga wali omulidde kati gwe abanaje bye bali osobola obirya kakati kyo kyangu nnyo ensenene gozi kuwomerwa naye omuzungu osobola mu ensenene n'agirya osobola okulya amasinya amasinya togamanyi galinga bisaanyi ebisokomi kati ate omuzungu ali ekisokomi ate n'atalya nsenene kakati bw'obanga okola investment ettaka ddungi okulima ebintu ebyobuwangaazi ebitagenda kukunyiiza nti ne bw'abanga anozeemu sizoni esooka tonyiiga gwe wootuukira okugenda ng'ogambye nti kati tolima bintu bya myezi 3 nga nkungula ezo sente ziwe muganda wazirye ate tomuwola bw'aba gee nti mpola muwole naye nga mu mutima gw'omanyi nti omuwadde oleme kunyiigira bantu tokola investment Kampala nga toli Kampala ekyo nkikugambye tokola investment Kampala nga toli Kampala ogenda kunyiigira abantu bakukyawe okubira omuntu essimu ng'oyagala okwogera naye ye nga kyewamutumye tannakikola ono manyi kyagenda okuŋŋamba alyoka anoonya olugero lwagenda okugamba wankubidde twalide tugenze kuziika waliwo awo afudde ate banna Kampala balina sitole bali abaana batandika okulimba nga tetunaba kutandika kukola programs bwezi nakati bakyalimba ate abalimba kati sibe bali abasooka okulimba bana baliwo bali .com akulimba akulabako leka data akajjako ng'omwana agenda nayirira ku nyumba ya neighbor ng'ojjukira bulungi nnyo nti awo wagula n'akulaga ennyumba yo ogenda okutuuka e Kampala nga bakuga nti bwana atera okujjawo tumumanyi atera okujjawo wano oluusi abeera ku simu ng'ennyumba bulijjo gyakulaga siiyo naye nga nina omwana omuwala yali e Dubai akubye ekyeyo aguze ploti ye yagigula $4,000,000 eyo saidize no ebuwambo kakati kati agula ploti agikwasa omuntu agimuterekere n'endagana agitereke in fact oli yamugulira ploti obati oli ku buwambo omukazi ndowooza agenda afuna ebizibu eyo oyisako kati omukazi ndowooza bwafuna ebizibu ng'agamba omwana muwala wano nno we wagula waliwo ebizibu nti kikyate kimayete bwamu ploti zisenguka nkutidde ate onyumize nze nga nze nali ku ground omukazi n'agamba mbu simanya waliwo ebizibu amanyi waliwo eyaguze ekyemmanga kakati takali nze mbadde nteesa akantu kano tukatunde kumba omukazi alabika alina ebizibu ploti yagigula $4,000,000 nga bano gamba mu 2020 mu 2022 yagitunda $3,800,000 ekyo waliwo kirabyewa kyokka nga LC yasaako omukono eyatunda yasaako omukono neyaliwo nga bagula $4,000,000 mu kusooka kati atunze $3,800,000 after 2 years songa okimanyi nti ettaka kati nga bolaba nti buli mwaka oba buli mwezi wakula nyina mukwano gwange yagula ploti yawe ku Lubaga Road yagigula $9,000,000 zaali 9 wayitawo wiiki nga 3 abashero ne bajjanga baagala muwa $2,000,000 eza $. It is a full acre. Tunadda kuba stories bitirivu nawe nafuna yagadde tunadda ne investments ezenjawulo waliwo story investment y'embizi njazi kunyumiza tosobola kuluna mbizi leka nawo abantu batu nja kunyumiza embizi ojja kukyawa embizi abazirunda baleke bazirunde kubanga enkoko sizirundangako sirinamu experience naye waliwo omuntu eyaŋŋambye mbululi twayogera ku station Mayanja naye ani ojiwe mu senior 4 oba senior 6
bakugambye omuntu asobola okukola kale osobola okugaa nti no omanyi okubeera president olina okubeera ng'olina either senior 6 oba its equivalent waliwo omuntu yenna ajjukira institution ajja kuleeta omukyawa tetwagala byakusoma lulimi Luwarabu ate nalwo teyalusoma abimanyi bumanya nga bologamba kusaala nsabawo tunadda tudde mu investment endala ngani agenda investment endala e Kampala otuteeketeeke bantu bajja kuba bwino eza investments ekisinga obukulu ndowooza kuzaala bw'oba oyina engeri gy'ozaala ng'oli wano gwezaala oba genda e Kenya siga odde wano sebo mukama wange investment nzibu nnyo amakumata kumbira mpeera The Answer Channel, a solution to every situation.